Okunoonya akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Oyam North County Kakutte olunaku olwokubiri ng'abaana abasunsuddwa bagenda batalaga ebitundu nga bakuyega abalonzi babayiira akalulu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Samuel Okero Engola ng'ono yakwatidde NRM bendera asiibye atalaga amagombolola okuli eya Angae ng'enaatuukiddeyo mu luseregende lw'abagoba ba bodaboda era ng'abadde awerekeddwako ssaabakunzi w'ekibiina kino Rosemary Nansu Bugaseninde, Ssaabawandiisi Emmanuel Dombo wamu n'akulira ebyensimbi mu NRM Hajat Madina ye munnakibiina kya Uganda People's Congress Unisa Atuke asibye mu parish ya Angwai wamu n'eggombolola ya Aleke ng'ate munnakibiina kya National Unity Platform abadde mu ggombolola ya Atwal. Samuel Engola asabye banna Oyam okumulonda asobole okubabbulula mu bwavu mwe batubidde. Mu ngeri y'emu ne Seninde ayogedde ku bwavu obuluma abantu beeno wabula n'ategeeza nti busobola okuggwaawo singa banna Oyam basindika Samuel Engola mu Parliament abakiikirire nga ye Emmanuel Dombo agamba nti alina essuubi nti akalulu akukawuuta buva. Lala ekigambo ky'obwavu kyetaaga okukwatako abantu bene bakyetaaga nnyo okuyamba okulaba nga bava mu mbeera embi. Nti omwana ono Junior Engola naye muvubuka ate nga tumaze okukizuula nti abavubuka bangi nnyo wano mu constituency eno. N'olwekyo tusuubira nti omwana ono abavubuka banne tugezaako okubasikiriza okulaba nga bawagira muvubuka munnaabwe kubanga amanyi ebizibu ebikwatagana n'abavubuka. N'olwekyo ajja kuyamba nnyo abavubuka bano okulaba nga programs ez'abavubuka zisobola okubatuukako. Kulu kya byonna abantu tugezaako okubalaga nti ekyamazima eyali mu ntebe yali mubaka wa NRM. N'olwekyo tubasaba baleme okulonda omuntu atagenda kubeera wa NRM, bazeewo owa NRM. Banda bakimanye nti ffe mu Oyam twasimbudde era abantu b'Oyam batugambye nti bw'otema omutuba gwe gumera ne guddawo. Kati bino tugenda kuwagira nese kuwagira yenna kandidati waffe wa NRM okulaba nti obwetaavu bw'abantu bukolebwako nga kitaabwe bwe yali akola naye okusingira ddala ng'NRM bweragira ng'ekibiina. Munnakibiina kya UPC Unisa Atuke agamba nti NRM bagiwadde ekiseera ekimala naye neetabaako kyekola ng'asabye banna Oyam okumulonda asobole okubabbulula mu mbeera gye bayitamu embi. Look at health, we are struggling. When we look at education, we are not performing well. In the last PLE, that is for 2022, we were almost bottom 3 nationally. So there's a lot that we are going to do in the remaining 2 years of the 11th Parliament to take our voices out, and I'm going to do that, legislate for my people on the real issues that affect them directly. Nze Aniti Namatovu, Kulwa KSTV, Agalero.